Ebimu ku bibiina by'obwannakyewa ebirwanirira eby'emmere ey'ensigo n'empeke bisanyukidde ekiragiro kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okuwera obusuubuzi bw'ebinyeebwa ebikubibwa n'ebyuma n'ebyo ebisuse kubanga nti biviiriddeko obulwadde obwa kkookolo okweyongera okutawaanya bannayuganda. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ku Lwomukaaga bwe yabadde ng'ayogerako eri ensi eno yakukkulumidde abasuubuzi ab'ebinyeebwa naddala ebyo ebisuse n'abo ababikuba mu byuma ng'agamba nti ebinyeebwa byabwe bino bye baguza bannansi bireetedde obulwadde bwa kkookolo okwongera okusaasaana ennyo. So I have now to move in because I know this is a problem. I've been talking quietly to the medical people, but no action. Here I cannot allow bean groundnuts which have been removed from the skin the previous night to stay over. They pound, cook them, eat them that day. So it's not correct for me to take precautions. And I keep quiet when I've been whispering. Now I'm shouting now. The groundnut, once they are removed from their skin and they are left there in the open, they even sold in the market, I hear. They even sold in the market. They attract. Kulira akakiiko ka Uganda Grain Council akalwanirira obulimi bw'ebirime eby'ensigo Henry Musa agambye nti ekiragiro kya President kisaanidde kigatteko n'ekirime kya kasooli kubanga nakyo kiviiriddeko okusaasaana kw'ekirwadde kya kansa olw'engeri gye kiyisibwamu naddala nga kiyisibwa mu byuma. Zonna kubanga tuludde tumaze ebbanga ddene nnyo nga twogera ku aflatoxin mu kasooli naddala kubanga abantu abasinga obungi wandima ekisingo eky'empeke ekisinga okubeera ninga ddene ebinyeebwa nabyo bitambuza aflatoxin nnyo ddala buli bw'okwata empeke y'ekinyeebwa n'oba ng'oli ebinyeebwa n'oli empeke y'ekinyeebwa eyo enkaawa amanya nti eriko obukuku eriko obuwumbu obujja obukozi kiba kiraga nti aflatoxin mwali. Wabula ye akulira ekibiina ky'abasuubuzi b'emmere ey'ensigo n'empeke ekya Uganda Millers Association Richard Serwadda Machati agambye nti ekiragiro kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa kisaane kiddemu kyetegerezebwe bulungi. Twetaaga kulonda binyeebwa twagala ne UNPS eyingiremu erambike abantu binyeebwa kye bateekwa okulya ne bye batalina kulya waba ogamba kusekuza kinu bakagamba nti aflatoxin agenderamu mu byuma ebinyiga ebinyeebwa so nga ate ffe tulowooza nti ebyuma ebyo si bye bireeta aflatoxin agira mu binyeebwa kiki kye tuteekwa okukola. Abatuuze b'ejjungo Kasanje baguddemu entiisa enkya ya leero bwe bagudde ku mulambo gw'omukyala eyattiddwa omulambo gwe guno ne gusuulibwa ku kizimbe ekijja ekiri mu kuzimbibwa mu kitundu ekyo. Abamu ku boogeddeko ne laadiyo ya Kabaka Kyabasa Ensajja bagambye nti omuntu ono bandibanga bamusuulawo ennaku nga 2 eziyise oluvannyuma lw'okumutta. Bamusuddewo amazina kubanga bwe kirabika kwabo okuva ku main road paka ne bamusudde zinga mita 5. Polisi gikubidde netengaba kutuuka polisi Kasanje tenatuuka wentuukiddewo wano nsanze abantu nga weebali ate abasosomola abamu bagenze naye ng'ali kumpi n'amaka g'abantu waliwo sayiti empya bayitawo Jjungo Kasanje. Amawulire gano wetugafunidde nga poliisi ya Uganda tennatuuka mu kitundu ekyo okutandika okunoonyereza. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omwana atannaweza myaka 18 alina eddembe okuwaaba omusango nga munnamateeka Simon Kigundu bw'annyonnyola. Naye ng'ayambibwako omuntu w'oku Lusigere gw'aliise next friend of the minor. Naye omuntu oyo w'oku Lusigere oba next friend of the minor bw'abanga puliida obanga munnamateeka bw'abanga tannateekebwa ku fayiro ya kooti ng'omuyambi w'omwana oyo omwana ono awaaba
aba alina okusayiningira munnamateeka oyo ekiwandiiko ekimuwa obuyinza okumuyambako mu musango gwe okusinziira ku Order 32 Rule 1 Sub Rule 1 and 2 eya Civil Procedure Rules. Abavuzi ba pikipiki eza bodaboda babiri abatomereganye akawungeezi k'olunaku olw'eggulo bombiriri kyaddaaki bafiiridde mu ddwaliro e Masaka songa ne be babadde baweeseeko nabo bali mu mbeera mbi ddala taasibewo taasulewo yali ku mumwa. Olunaku lw'eggulo nga buwungeera akabenje kaagudde ku kyalo Kabaale ku luguudo oluva e Namirembe okudda e Kabaale mu gombola y'e Nakasenyi e Ssembabule aba bodaboda be batomereganye bwenyi ku bwenyi ne baddusibwa e Masaka nga biwala ttaka. Brian Mbyemire ne Agaba Kentalo William be bafiiridde mu ddwaliro e Masaka nga ate n'abasaabaze be babadde baweese okuli omusuubuzi w'emmwanyi John Sserwadda ne munne Alani Tumwekwase nabo bali mu mbeera mbi. Okusinziira ku bakulembeze b'e Kabaale Elias Mawanda ne Francis Kamugisha akabenje kano kavudde ku ndiima abavuzi ba pikipiki zombiriri gye babadde bavuga olwo nno ne balyoka batomeragana nga basinkanye mu kkoona e Kabaale ne bambalagana embeera n'efuuka ya gujja bagidde embalabe mu jjute. Babaddewo accident esinidde kubeera ku n'endiima babadde badduka new speed kati amangu ddala entambula ya motoka ebatwala kati baadde banaatera okutuuka ekyetume ate moroka neefaade ne ambulance nejja nebanona baadde bakatuukira ddala ku reception ku ddwaliro Mulago ono Agaba n'akutuka then essaawa wano zawayisengeemu n'omulada naye yakutuse akabenje. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Ali Kangume annyonnyola endwadde eziviirako omuntu okulumizibwa omutwe. Omutwe guva ku bintu bingi waliwo okuba nga alinamu bityuma olw'okubeera nga ali dehydrated. Dehydration kitegeeza okuba nga tolina mazzi mulungi gamala kati amazzi bwe gakendeera mu mubiri gwo n'omusaayi obungi bwagwo ng'ejje gutambulamu bukendeera zinolaba nga omubiri gulwana okusindika omusaayi ku mutwe kubanga omusaayi olina muki mutono lw'amazzi g'olunywedde amatono kati ne most cases gye baita okuba nga bafuna omutwe. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Resistance Movement olunaku olw'eggulo lwe kyawezezza emyaka 39 nga kiri mu buyinza bw'ensi eno kasookedde nga ggye lyakyo eryabayeekera ba NRA bawamba obuyinza nga 26 January 1986. Wabula emyaka gina 39 gigenza okuwera ng'ekibiina ky'NRM kino kiwonyera buwonyezi naddala mu bitundu ebya Buganda nga n'abaka ba palamenti abasinga obungi abali mu Buganda baludde oluvuganya gavumenti aba NRM abeesimbawo ku mulundi ogwo abalonzi abasinga babasenza lutinga kikere. Wabula ate waliwo abalina okutya okw'amaanyi nga bagamba nti okukenderako obuwagizi bwa NRM mu Buganda tyateera kikosa nnyo n'ekitundu kino kyennyini nti mu kugabana keeki ya Uganda kyo ne kiviiramu awo ng'ogusima ebbumba. Mu baabo abalina okutya mwemuli ne nnyini ntebe wa NRM ow'amasuuliita Ssaalongo Muwadana Mwanjango mu katundu kaffe kano aka nze nga bwe ndaba ayanukudde ebibuuzo eby'enjawulo ebyekuusa ku nsonga ezo ebimubuuziddwa Joseph Lukyamuzi. Wawandiise mu New Vision n'ogamba nti abantu bawano balonde bantu basobola kuteesa saabo kuwakanya. Olwali butunula olutalo lwa NRA Bukyanga-Luggwa naddala wano mu Luweero n'otuna n'olutalo lwa Kkoni emyaka gye lwamala ne luggwa oyinza okulowooza nti olwa Kkoni lwasooka okuggwa olw'engulu. Ate abakulembeze baayo engeri gye bakwatamu ebyobufuzi bo babikwata batunuulidde okusingira ddala kitundu kyabwe tebabikwata nga babikwata beerowoozaako nga bo fe abaali ku mwanjo nga n'ebifo ebisooka tetuliimu kyova nti baministers bangi abava engulu ate ab'obuvunaanyizibwa abatutte enkulaakulana ewaabwe okusinga ffe ebintu byabo ne bisinga babitemeraatemera mu kabineti kati obeera nga tolinayo bantu banene ekyo kigenda kutta ekitundu kyo bw'omanya nti olinayo bantu banene at least ebina by'ebyobufuzi naddala bisinza okumeruka wano mu Buganda byandibadde biteekawo enkola eteeseganya n'abantu abalina obuyinza nga pulezidenti ni wano balina ekintu kye baazimba nti bw'oyogera ne pulezidenti oba bwemumitinga ne kabineti
golidde mu balonzi olukwe. Waliwo n'okubeera nti mu kifo ky'okgenda akuwe waliwo n'abagamba nti watyanga tukyekwatiddemu ne tubeera nga naffe fe abagabanya. Ekyo buli muntu yena yandibadde ayagala omuntu w'ekitundu kye afuuke pulezidenti. Naye waliwo emitendera. Kakati sisitemu ya mwami Museveni ezimbye okumala emyaka egigenda 4. Olwaliro paalamenti ejuddemu bantu ba NRM. Mwe ne bwe munaakoma okuwakanya ng'alina numbers nga takikola mu mateeka. Ekintu tekijja kweyongerako. Abantu batusiseeko projects ez'amaanyi ezigenda ewaabwe. Tuuka ebunyoloola beekiriyo. Abantu bano omuzigo balina kwe kwekengera bannaabwe walaba ng'ono anajja n'amuteekako malisi nti yayogera ne gundi ono yakoze bw'atyo ne yakoze bw'atyo. Kyeyabo bagamba tebagenda kufukaamirira na kusabiriza Pulezidenti Museveni. Anti eryo lye ttima lye mbagamba ekyo bakikola lwa ttima kubanga bo baafuula kapita abateeka mu paalamenti nti olina kwogera ku mwami Museveni bubi. Kati awo ovunaana bo oba abantu ababeetaagamu ekyo. Ensigo gye baasiga mu bantu gye mbasaba bagende nga bagikendeeza. Olwaliro nadde ntuna muganda wange ow'Ebutambala Muwanga Kivumbi ng'alina omukolo gumu gwaliko nga gaffe tetwagala kumanya byeruweero. Tosobola kugamba nti nno gw'oli waawano tuyagala kumanya byeruweero kubanga baalwana nga gwe paalamenti gy'oweererezaamu mu 8 paalamenti yaliwo mwalimu ababaka bameka. Omulembe gwa NRM bwe guze gusalesaze constituency emmeka gutaddewo ebifo emeka ebyokwesimbako muri municipalities meya n'ebifo ebirala eby'amaanyi bye mujja ne muvuganya ne mugana ne mufuna emisaala nga bo olwaleero bakulembeza kyakubeera nti tulina kulwana emyaka 5 egiggwako tajja kulayira n'alayira tajja kumalako kisanja kino n'akimalako kati omusajja agenda mu myaka 4 adduka misinde fe okutusalako ng'akazinga kyenavuddeyo ne mbasaba mu mutima ogw'omukwano ebyobufuzi nga biwedde babeere nga batuulanga ne gavumenti baleme kulowooza nti omuntu ayogera ne sipiika omuntu agenze n'ateesa n'abakungu ba gavumenti ayambe ekitundu nti mulabe baleke kuteekako bannaabwe ebitoomi bye balowooza nga tebaabisiga mu bantu kubanga olwaleero omuntu ayogera ekyo ye naye wali gwagamba nti mulabe yasalawo nti kakati paalamenti yange ti sipiika bajeti eno egende ku misaala gy'abantu abamemba paalamenti zino zigende mu iPod ezo nga bazijjayo tizaamuwe wa musolo. Anti kyeyo omuntu oyo yennyini gw'olumirirwa yagenda okugaana okulonda ono kubanga yalabise ng'ayogera ne sipiika kuba yalabise ng'ayogera ne pulezidenti kati awo obuzibu omuntu ono omulonzi olowooza si yalina obuzibu? Amulonzi si yalina obuzibu. Akakundi kano kazze kasiga obukyayi okumala emyaka mingi nga keefuula nti tetwogera na pulezidenti era bw'atuyita tusobola kugendayo. Bo ye kapito waabwe abateeka mu bifo ebyo balimu emyaka 5 naye ono omulonzi ye bambi takimanyi nti bano kye bakola kifiiriza ye. Olwaliro omulonzi ono atafiiriddwako yawa omusolo oguyimirizaawo bano yawa omusolo ogukola enguudo z'engulu n'enguudo z'emmanga n'enguudo zaawa yawa omusolo mu bajeti ya Uganda tentuko okugabanagabana akantu nga wano tewali kintu n'ekimu kisigaddewo. Kyeya olowooza abantu bano basobola okulimbulula kye baalimba nga bw'ogamba? Kyenabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuteekawo CBS nembeera nga musobola okutukubira abo ne tubannyonnyola ali mu takisi ali mu baasi ali ku mudaala gwe awulire kye tumugamba bw'oba owagira omuntu bo oba wa movement oba wa nuupu muteekeko akakwakkulizo nti ogenda tukwakkulira ki ku gavumenti so si kwogera bigambo. Abantu boogedde ebigambo okuva 96 21 paka kati ebitundu ebirala byonna bikulaakulanye ewaffe teri kintu kiriyo abantu baffe obwavu bubatta. Kyera n'abantu okufugibwa emyaka 4 nga tebalinayo ssuubi nti bo bayinza okukwatamu nga tebaliraba olowooza nakyo tekirina ngeri gye kitabula bwongo balwanyise kiri naye ng'akalulu kagwa bateekawo empuliziganya ne bakwakkula bye bakwakkudde ne babireeta balime tufuula kazinga kubanga basaalumanya ne naalumanya tuli mu kubonaaboneramu. Ekyeya yo gavumenti tekigikakatako kuweereza abantu bwenkanyi oba baagiwadde akalulu oba nedda? Ezo gavumenti si zaawannaawe gavumenti za Afrika zo zibikolayo kyolina okutegeera etayimu ejja kutuuka omukulembeze akyuke naye as of now tulina okuba n'enteeseganya wakati w'abantu ba wansi abakulembera bannabyabufuzi ab'enjawulo n'omukulembeze w'eggwanga. Era abalala bagamba nti amwe abaagala okuteesa naye muteese naye nti nebbo ekyo kyebaasalawo bo teboogera naye. Obudde bujja balamula ate kankubuli obudde bwabalamula dda. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Gaaluleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 439 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding eri abawala n'abalenzi.
Obululu obw'ebibinja obw'empaka z'omupiira ogw'ebigere ezisinga ettutumu ku ssemazinga wa Africa eza Africa Cup of Nations bugenda kukwatibwa olwaleero mu kibuga Rabat ekya Morocco nga ttiimu z'ensi 24 okuli ne Uganda ze zigenda okusengekebwa mu bibinja eby'enjawulo. Empaka zino zigenda kubaawo okuva nga 21 omwezi ogwa Desemba omwaka guno okutuuka nga 18 January omwaka ogujja mu Morocco. N'omukolo gw'okukwata obululu olwaleero Uganda egenda kukiikirwa omutendesi wa Uganda Cranes Paulo Joseph Puuti n'omukungu Paulo Mutakabala abatuusedde mu Morocco. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Africa ekya CAF kyakakasizza abantu 6 abaaliko bannakinku mu kukyanga endiba ku ssemazinga wa Africa n'ensi yonna okwetaba ku mukolo guno. Bano yaliko omukwasi wa golo ya Misiri Esam El Hadrali yazanyira Misiri okuva mu 1996 okutuuka 2018 n'agiwangulira ekikopo kya Africa Cup of Nations mu 1998, 2006, 2008 ne 2010. Omulala ye Patrick Mboma eyali omuteebi wa ttiimu ya Cameroon eyalondebwa ng'omuzannyi wa Africa mu 2000 era mu mwaka gwe gumu n'awangula ekikopo kya AFCON n'omudaali gwa zaabu mu mpaka za Olympics ezaali e Sydney. Momo Sissoko munnansi wa Mali ono yavuganya mu mpaka za AFCON ye mulala agenda okubaayo yavuganya mu za 2008, 2008, 2010, 2013 ate omulala ye Christopher Katongo wa Zambia yayambako Zambia okwangula ekikopo kya AFCON ekyasookera ddala mu 2012. Aimeni Matholosi eyali omukwasi wa golo ya Tunisia yayambako Tunisia okwangula ekikopo kya AFCON 2011 e Sudan naye gyali ate ne Jevinho munnansi wa Ivory Coast eyali omusaale mu kuwangula ekikopo kya AFCON 2015 era n'azanyirako kilabu ya Arsenal eya Bungereza. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Ssekabaka Ssuuna owookubiri ye yadibya empisa eya bakabaka obutalaba ku bannyaabwe naye ng'empisa eyo bwe yali nga tennadibizibwa Masimbi mwannyina Namasole ne Nakalyana be baagendanga eri kabaka buli budde okumutegeeza byonna ebifa ku Namasole ebikwata ku bwannakazadde. Bannamasole bonna baabeeranga kibujjo mu Busiro era gye baaziikibwanga nga bafudde okutuuka ku mulembe ogwa Ssekabaka Muteesa asooka yaziikula jjajjaawe Kanyange nnyina wa Ssekabaka Ssuuna owookubiri okuva ekibujjo n'amuziika emaganjo kya Ddondo. Nga tugenda mu geebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'olubereberye ogwa Gatonnya omwaka ogw'2025. Olwali bwe luti mu 1887 gy'emyaka 138 egiyise omujulizi wa Uganda Kiwanuka Yohana Maria Muzeeyi Kwololo yattibwa n'afundikira ekittabasomi ekyali mu kitundu kino mu biseera ebyo. Kiwanuka Yohana Maria Muzeeyi eyali enzaalwa y'eminziiro ku nsalo ya Uganda ne Tanzania yattirwa wakati wa Mengo ne Busega n'aweza omugatte gw'abajulizi abakatuliki 22 so nga abajulizi b'eddiini abakristaayo baali 23. Ewavalenya y'empuliziganya n'obuwulize embuga ebyali biyongobedde ebitagambika olw'ensomesa y'abakoloni abaleeta eddiini kuno eyalabikanga eyali ejeemesa abaweereza. Ssekabaka Mwanga n'atasanyukira kumujeemera na kumutenguwa ebyali bitandise okuwulirwa. Omukulembeze wa Amerika n'antabwekebera binyanyali John Donald Trump yejjuludde aggyeewo omusolo gwe yabadde atadde ku byamaguzi byonna ebiva e Colombia mu kukinoganya nti bulijjo amaanyi tegamala bintu empewo tenyeenya kutu. Mu kusooka President Donald Trump yabadde atadde omusolo gwa bitundu 25 ku 100 ku byamaguzi byonna ebiva e Colombia oluvannyuma lw'omufuzi w'ensi eyo President Gustavo Petro okugaana ennyonyi z'abagwira abayingira Amerika mu bukyamu Trump be yatisse okubafulumya ewuwe okugwa mu nsi ye. President Petro mu kugaana ennyonyi zino ebbiri yabadde ateekawo obukwakkulizo ku batikke bano bayinza okukkiriza mu nsi ye nga balina okuba nga tebayisiddwa nga bazzi ba misango mu kujjukiza Amerika tebulijjo omukulu takulira mpya bbiri endege teziyoogaanira mu mazzi. Wabula gavumenti ya Colombia egonze President Gustavo Petro afukamidde ku mavivi ge nakkiriza abatikke bonna abagwira okuva mu Amerika ennyonyi ze baliko zigwe e Colombia awatali yaddaka kwakkulizo. Bw'atyo biwunyawunya Trump naye n'alangirira nti yejjuludde omusolo gwe yabadde abataddeko naye agubajjeeko.
Bulira ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti okwettanira okusiiba mu bantu n'ebisolo tikwandikendeeza emisinde enviiri kwe zikulira mu baana ab'abantu saako okukendeeza emisinde ebyoya kwe bikulira mu bisolo n'ebinyonyi. Abayivu nga mu buto bwe bafuna ekibakaayanya ne bannaabwe nga okukaayana tekukoma ng'olw'omu agamba munne nti nkuwadde enswera bbiri emu ekwogeza endala ekusirise. Okunoonyereza kuno bakukoledde Quest Lake University e China, okugezesa kwabwe ne bakukolera ku bantu 49 n'emmese mu malabiro g'ebya ssaayansi. Ababangufu bakizudde nti abantu ababadde basiiba ne bamala essaawa 12 nga tebalidde. Okukula kw'enviiri zaabwe ku mutwe kukenderedde ku bitundu 18 ku 100 nga gye bakomye okwenyigira mu kusiiba ennyo n'enviiri zaabwe gye zikomye okukonziba mu nkula. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omugezi ddala Professor Bing Zhang agambye nti ate bwe kituuse ku mmese ekisusse ng'ezo ze bakase okusiiba okumala ennaku 9 ebyoya byazo bikonzibye nnyo mu nkula n'ebitundu nga 20 ku 100. Bannaffe amawulire agessa